Simanyi banafuna omukisa ogwogerako ne Sheeba nze ebyo mbiyingiramu nnyo kubanga ekyo abo bonna abaaliko baagala kukwata bwe kibanga kituufu bw'aba Sheeba afunika simanyi nja kuyita mu Balamu ndoza Balamu ayinza okunyamba ne Balamu ayinza okunyamba ne nfuna Sheeba Karungi nenjoga naye munanga bayimbi bakulu nnyo tebafunika bakitalo okumufuna lutalo bannange ate oba otya n'okutya nti bwana ayinza okufuna ekizibu ne bagana lwesi yabadde amunoonya. Sheeba Karungi omuyimbi ono omwana avuddeyo ku social media kwonna okwo complaininga nti waliwo omunene bw'ata alabika tannamwogera nti n'agamba nti ab'CFC baazinga ku mmotoka yange oli n'ayingira n'antiginya simanyi oba wabiwulidde. Nawuliddeko naye ng'ayogera ab'CFC okubanga be baagadinga oli okola ebyo naye ng'alina gw'amanyiko osanga nakusyalidde n'atwalayo Sheeba Karungi muyimbi anti abayimbi bazibu nnyo munnaye tebafunika babeera ne bw'okuba essimu manager yagikwata ate n'agamba obadde omugamba ki kubanga nandibadde nnoonya nze nawuddeko ku mwana waka ku baana bange eka bazzukulu nga akyogera ng'ayogera naye nabadde banfolowinga biki ne sikigendako nnyo webale kukimbuuza naye simanyi oba naafuna omukisa ogwogerako ne Sheeba nze ebyo mbiyingiramu nnyo kubanga ekyo abo bonna abaaliko baagala kukwata bwe kibanga kituufu kubanga simanyi oba yategeera atya nti BSFC bali mu uniform aba bali mu leeya kubanga ate bobeera mu uniform okuzingako emmotoka ne bayingira njagala nnyo okutegeera nti oba kyayogera kituufu naye nze mbadde nsaba nti bwe kiba kituufu eyakikola yandibadde avaayo n'atutuukirira nga tebannaba kutandika kunoonyereza kubanga kyono bw'abanga ddala yali mukulu kyonoona n'erinnya lya unity kyonoona n'erinnya lya UPDF nze ndowooza bandituyambye ne tukitegeera naye bw'aba Sheeba afunika simanyi nja kuyita mu Balamu ndoza Balamu ayinza okunyamba Balamu ayinza okunyamba ne nfuna Sheeba Karungi nenjoga naye munanga bayimbi bakulu nnyo tebafunika bakitalo okumufuna lutalo bannange ate oba otya n'okutya nti bwana ayinza okufuna ekizibu ne bagana lwesi yabadde amunoonya naye nja kuyita mu Balamu bw'aba asobola okwogera nze waliwo omuyimbi yafiirwa nekinkwatako nnyo naye ekintu ekyo nakati kikyannuma yafiirwa kyankwatako nnyo kyannuma nnyo nawulira nakati kikyannuma ate mpulira bubi nnyo kubanga nali njagala nnyo njogereko naye ne simufuna sijaga nti yanneeragirako naye ndowooza balina abantu engeri gye batumanyimu nti oba ffe oba tuli ki ate ffe tuli neutral ekyali ki wamugezaako munoonya n'otamufuna ate n'ategeera nti munoonya naye nekireka naye nga bambi kyali kyampisa bubi era kyova olyenga oluusi baga nti okusanga owa poliisi osanga ow'amagye naye ate enjawulo eriwo Kisubi owa poliisi yasiiba mu bantu kyova olaba omuntu kyava mutamwa naga nti okusanga owa poliisi osanga ow'amagye fe abamagye tetubeera mu bantu okujja kati nga wano poliisi egambye nti bannange kino tetujja kukisobola kyetulaba mutuyambeyo mutuweeyo military police kampani emu awo wetugenderako mu banayingi tewali kakwate konna ketuba tuyingiramu mu banayingi kati kyova olaba nti bagamba okusanga ow'amagye osanga owa poliisi naye kati amagye ffe tulina empisa kubanga poliisi teyava mu nsiko abaana twabasangawo naye kakati ffe abaava mu nsiko disipulini gye batuteekamu okutulaga nti mwanayinki wata omukutte bulungi tosobola kubeerawo kati ne tujja n'ekyo kati abaana bonna be training school ebeerayo kigambo siyaasa era tosobola kupasingisa magye no bagenda kupass out nga tebasomye siyaasa political education okubabuulira omwanayinki kintu kikulu biki tosobola kubeerawo nga mwanayinki taliiwo bw'okwata ku kintu kya mwanayinki bino bye biyinza okukola ki bye biyinza okubanga bye bivaamu kati ekyo
kituyambye nnyo ffe ate then ne commander in chief n'abanga atufu omulaba oyinza okulooza nti ali busy naye nga atulondoola alaba ebigenda ku TV gataliko nfufu nakubira naye nga ndaba wano gataliko nfufu genda ku kyalo gundi kubanga atukubira genda ku kyalo gundi juzi ojjukira nali nkubuuza nti waliwo ekyalo muzeeyi yankubira ng'agamba nti alina abantu walabye nga bagoba abantu ku ttaka kumpi abantu 3,000 kati nekubira amawulire gabaddewo saawa meka n'onyamba nompa kakiripu nti gabaddewo saawa ziti kati ebyo afaayo nnyo okutulondoola afaayo nnyo okusoma amawulire okulaba biki bye tukoze kati empisa tulyoke ate empisa zaffe kyekimu ez'abawala ez'abasirikale abakazi n'abasirikale abasajja tugamba tewaliwo bagamba nti omukazi abeera n'empisa bwe ziti then n'omusajja bwe ziti kakati ate omukazi ne weeteekamu empisa ez'obukyala wadde oli mu magye naye olina okuba omukyala kyova olaba ntera nnyo n'ogamba nti bw'obeera omusirikale ng'oli mukazi amagye gakomye munda mu barracks bw'ogenda mu nnyumba waka omwami mutuusa omukyala toyinza gamba nti omwami omukyala oli sergeant omwami kopo kujapa simanyi biki okwesa amagye waka omuyita ku kifuba okwebako obudde andi gosinga eddala tiri nnyo kitanda kati oyo batebukyali bufumbo oba zifuuse oda z'amagye nti kati noyita tubeera ne be bayita barapi waliwo abo barapi ababeera abakambwe abo abakwasisa empisa n'obakubira sindikira no barapi babiri batwale ono mabuusu nti oba aganya okulinya obuliri odanga zigenze waka kisibye tebiriye kati empisa zaffe fena kyekimu naye olina okwawukanako ng'oyingidde mu nyumba kubanga mu nyumba mulimu abaana si basirikale omwami ayinza okuba musirikale naye abaana si basirikale kati mulina okweyisanga abafumbo oddirayo ddala ku bufumbo bwennyini oba kati nsobi yo gwe kyakufuula ng'oli sajenti ogenda ofumbire kopolo naye ate ne mu magye ekisubi kyalina okutegeera bw'obanga mufumbiddwa officially ogenzo omwami akyadde omwanjudde gye bayita introduction mugenze mu church mugattiddwa oba mu muzikiti kati ekyo kitegereka nti bwe baba bawa kisubi transfer ne mukyala we bamuwerako transfer okitegeera bwe baba bapromotinga balaba kwegamba baleme kwegamba naye kati kuleetawo butabanguko mu maka problem gye tulina nti tusisinkana busisinkanyi abasinga obungi tusisinkana ku mirimu ne twagalana kakati kizibu nnyo okubanga batudde bagambe nti kisubi ono naye kati mukyala w'omufuula kapiteeni nekisubi ono twandifude nedda kiba tekikola kati ekyo nakyo weekiri kwegamba kino kyeŋŋambye nti gweyo kyakufumbiza kopolo kiki naye ate laavu teriiko ebyo so musooke mwetunuulire bwe muba temwetunuulidde naye tekigaana amagye okupromotinga kisubi okusinziira ku mirimu gye gwe n'osigala ng'oli lefuna nti kisubi n'abeera kapiteeni oba omwami mukyala n'abeera mmejja kisubi n'abeera kapiteeni kati bw'obanga omuyisiza langa tekitegeeza nti omujooge weewaawo tweyanza nga tukyali ku nsonga ya discipline ne professionalism ennaku zino wabaddewo ebitambula ebyamagye okusikaŋŋana amataayi n'abapoliisi naddala ku makubo buno bwe bumukwebwa abamu bwe bavaayo ne bagamba nti ddala ejje lyaffe likyali ku nnono likyatambulira ku nnono zaalyo simanyi kyoyinza kwogera ku ekyo afande kisubi batusonyiwa kubanga nalaba komanda deputy CDF Lieutenant General Rweru nga yeetonda mu parliament batusonyiwe era bulijjo kyova olyanga ngamba nti abantu batusonyiwe nti kubanga gana amagye baana bawano si bapangise si banagana si bakongo si baki jje lyaffe abaana bawano kati omwana oyo mbadde following a case eyo nadde mbuza emyaka gye nga n'emyaka 22 oba 23 kizibu nnyo mpozi ennaku zino ng'ebintu bwe byagira naye kizibu nnyo okusanga omwana w'emyaka egyo nga alina omukyala waka
n'abaana yaba yavuddeyo awaka nga unipooti yagisibye bayinza okuba bali bana mu unipooti nga basibye unipooti yaabwe oyo najja ng'alina gye bamutumye omulala n'agenda nga yagenda Soroti awezeza mwezi takomangawo omulala bana tebalina mwana kati abaana abo ne basisinkana ne baana bannaabwe bulijjo kyenjogera baana ku baana onamuvuma kino onamuvuma kino kati ku makubo kuno kubanga naffe obayo wa traffic gw'osanga kati nganze kati nze gwolaba siita ku wa traffic naye ate bayamuyitako naganze Lieutenant General bajje no bani bangi babayitako ono kopolo bani anyimiza nze siita ku wa traffic kati abaana baffe bino byonna tubibabuulira ne tubabuulira ne mu training school ne tubibabuulira tumanye nti owa poliisi yakwasisa amateeka oba oyagala oba toyagala kasita weteeka mu kidduka oba kasita weteeka ku piki kasita weteeka kagaali okujjako ng'ogenda kutambuza bigere naye lwojja kusanga n'ab'ebigere oluusi owa traffic yabagamba kati musale olwa traffic jam kati ono omwana basinkanye n'owa traffic nkyabibuuza kubanga nakirabye nga kyabadde kibi nnyo naye abaana bano bakontrolinga kibeera kizibu era nsaba n'abapoliisi bannaffe friendly forces buli muntu alispectinge munne aba traffic olusi lumu nali nnyumya ne omugenzi Lokeki n'agamba nti lumu omukyala wa traffic yamunyiiza ne sekunyiiza yenna ow'oku nsi kwegamba yajja n'ayimirira naye bwe yamutuukako omanyi ndoza tulirenge naye kuva dda ekyo kiba simanyi kisubi gye wali osomera eddiini yo sigimanyi kubanga saagala nnyo okumanya amadiini g'abantu naye essomero ly'abakatuliki n'ery'abaprotesitanti ng'eriri muri kasozi eddala liri mu kikko nga muvuddemu olw'eggulu ekibeerawo Katonda yali akimanyi wagala kwekuba amasomero n'amasomero nga gasisinkanye just mu kkubo ag'abakatuliki tekiriko nti osomera muri abakatuliki oli muprotesitanti kati naawe ofuuka weeri kasitoba musomero kati ye poliisi n'amagye kyava dda amagye tulina engeri gye tuyisaamu poliisi temugirabawo kubanga kati ojjaku kati bwe tugenda eyo tugamba nze ku training namalako emyezi 9 ng'omusirikale yakayingira poliisi bamala emeka 6 ebyo bwe bityo ne mutandikira awo okwenyooma kati kye tulina okukola buli muntu buli abasirikale abamagye n'abasirikale ba poliisi buli muntu okulispectinga munne kati Lokeki yanyumiza naga nti omukazi yamujooga nti naye nti obusungu bwamukwata naye n'asalawo n'asirika naye n'akubi ate omukazi namuga nti ate tojja kuvaawo wano parkinga Lokeki n'aparkinga nga musirikale obadde naye Lokeki omugenzi n'akubira ndoza Ayingidde n'amukubira n'amugamba naye mbadde nva wano ngenda wano sina nsobi gyenkozi siyisiza emmotoka eziyita ebbali zo ziyitawo zigenda nange oluusi kinnuma oli mu jaamu emmotoka nga ziyitawo zigenda poliisi wa traffic ali awo ayimidde abatunuulira bodaboda nekusala biki nga wa traffic ali awo naye n'osirika nti kati n'akubira Ayingidde then simanya ate ne bakubira ne biki n'ayogera n'omukyala ng'omukyala naye ali awo yeefudde kati Lokeki n'agenda naye wiiki eki Lokeki ne bamufuula deputy nadda mu poliisi kati abantu ebyo balina okuyiga naye ebyo bibeerawo naye kirungi nti sigamba nti kirungi naye mu mwaka kibaddewo ddi waliwo gye bibeera buli lunaku oba kibeerawo lumu naye tulina okutuula amagye prisons ne poliisi ate tuli united kubanga olwaba parade tuzikola wamu biki waliwo n'abasirikale bw'otayogera nabo every morning ne basimbula ne bagenda kubanga buli lunaku tuteeka okuba ne parade ku makya omusirikale n'awanika omukono ne bamubuuza kiki n'agamba ffe bwe mulaba tumaze ennaku 2 tetulya emmere yaffe tetwagiraba akati oyo omusirikale abadde ennaku 2 talya bw'avaawo n'omutwala okukola obwa traffic ayinza okubeera bw'atyo bw'aba yina omukyala nti mukazi wange nina ekizibu gundi sajenti gundi amwagala nga talina gwakibuulira bw'atuuka ku luguudo abeera bw'atyo then noono omusirikale
bwatuuka ku luguudo ng'avudde mu barracks bye mumukozeeyo mu barracks teyafunye biifu we akawunga ke bakazanyiddemu tasobodde kukyogerako bwatuuka ku luguudo bwatyo bwabeera kubanga bano baana naye nga kibi si kirungi era tujja okwogera nze nkuba Katonda yanyamba nti badde musenga w'amagye gano okumala ebbanga abantu bampa respect ne bwokubira fund CDF akunyonyola bwokubira division commander akunyonyola n'okubira kati nakubidde Doni akulya military police nambuulira kyekyabaddewo nambuulira musirikale bamukutte n'oyoge n'obagamba abasirikale mwogere nabo nina ekigambo kyentera okukozesa oweza okawa komanda kamona wafasi tosobola kubeera komanda nga tolina bagoberezi banga tosobola kubeera lieutenant ng'emabega teriyo bantu zisobola kubeera lieutenant general ng'emabega kati bwe tutamanya abantu bano abali emabega ebizibu byabwe kibeera kibi weewaawo ate oba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okuba